Omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero yeyanjulidde akakiiko ak'ebyokulonda era ne babaako ensonga nnyingi ze boogedde. Kakati no kaamuyita olw'okubanga waliwo okwemulugunya nti akuba enkungaana ezitali mu mateeka ng'asusa abantu ebibiri abaamulagirwa. Ategeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda kalina kyekubiira n'agamba nti enkungaana ze ezisinga poliisi emulemesa tamaliriza na kuzikuba era ensonga nnyingi ezimu ku zaamututte tezikooneddwako. Ebyokwerinda binywezebwa ku luguudo Jinja Road era zigenze okubeera ssaawa 3 ez'okumakya ng'omuntu abadde agezaako okutuuka akakiiko ebyokulonda asanga akaseera akazibu kubanga abadde mukebere okutagambika ssaako n'abadde bafulumya. Oluguudo lwa Jinja Road lubadde lusaliddwako era ng'abantu abadde basinga obungi abava mu kitundu eky'omukono babadde bakakibwa okukozesa enguudo endala okwambuka ku Africana oba okukwata enguudo endala okubadde olw'ebuzira okunoonya engeri buli muntu gy'abadde asobola okuba ng'ayingira ekibuga Kampala. Kyagulanyi atuuse ku ssaawa zibadde 3 era nga badde awerekeddwa ku luseregende lw'abakungu be bano abasobodde okusinkana akakiiko ebyokulonda ensinkano etwadde ddala essaawa esobye mu ssaawa 3. Wabula olukungaana olukirabise nga teruwedde bulungi bwe batandise okuyisiŋŋanya ebisongovu buli muntu balangidde munne ensobi z'akola. Okwemulugunya okutulemesa okutuuka gye tulina okugenda, okutulemesa okukola amakubo, okuyita makubo ag'olukale, okutulemesa okwogera n'abantu ababa bategekeddwa okwogera naffe okutuwuliriza era nga n'akakiiko k'ebyokulonda kamanyi. Bamuzibira ogenda mu marediyo andisone bamugaana ogenda okola enkungaana ku bifo byabamaze okutegeka nti agenda okubeera olukungaana lwa kampeyini. Kati netukaanya nti ebintu ebyo byonna okusobola kutambuza bulungi okulonda kuno mu ggwanga lyaffe tulina okugondera amateeka, tulina okugondera ebiragiro kakiiko k'ebyokulonda kebyateekako. Wano Mwai Museveni ng'avudde ne mu mmotoka abuze ku bantu abaali bakuŋŋaanye embalala. The commission is going to address the matter just like we have been addressing it with other candidates. So I want you to get that very clearly. Kyagulanyi era atuuse n'okwambalira akakiiko ebyokulonda olw'engeri gye kakozemu emirimu gyako mu ngeri ya kyekubiira wasinzidde n'alagira Mwami Bakama abenga alekulira wabula Bakama bina biziimudde. Tubategeezezza nti bwe baba tebasobola kuteekateeka kalulu kano mu mazima n'obwenkanya okukateekateeka mu mateeka ekikolwa ekyandibadde okusinga ekyandibadde kisinga okubeera eky'ekitiibwa kwe kulekulira. Kati teri nsonga yonna yeetaagisa oba ewaliriza Mwami Bakama oba bakamishona banange okulekulira omulimu. Naye namwe mulina obuvunaanyizibwa, candidates mulina obuvunaanyizibwa. Kakati bw'oteekawo embeera ereeta akacyankalano, ereeta oddukaduka, ereetawo kutiya gaasi biki, kakati gwe naawe kitegeeza nti kirabika tolina obuvunaanyizibwa ku kaweefube okubeera n'akalulu ak'obwenkanya n'akalulu ak'emirembe. That I think the Honorable Kyagulanyi is trying to build up a narrative, of events, of perceptions, so that that narrative supports whatever course of action he wants to take after or during elections. I think that is what I can comment on that. Ssentebe w'akakiiko era azimbudde ne bigenze maaso n'okuyitiŋŋana nga bigamba ekibiina ky'ensi yonna kya UN bwe kyavudde ne kitegeeza nga Uganda bwe kyali kifo kitasobola kukoleramu mirimu kye balina okuba nga abantu balekulira. Kyagambye kino si kituufu, Uganda eteredde ntende. Russell TV, nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.